Munange Kasuku eby'emmotoka byayogedde munange olowooza tebyamuzaalidde obuzibu. Bafangon Soldiers kye baamukoze munange kika era avuddeyo wano eno n'abeera nga abyogerako n'omwami aguza Alien Skin emmotoka naye avuddeyo n'abeera nga ayogera ku ezo ensonga. Ngenda kuba mbibawa maaso awo mu bujjuvu naye nga tannaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing wane no ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell ako akadde wentekayo video obelenga togisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinyo badya era mbasaba temujjango okwo bamikwano. Munange nga tugenze mu maaso olunaku olweggulo omwami Kasuku yavuddeyo n'atutegeeza nga bwe yafunye amawulire buno emmotoka za Alien Skin bazibanja eyazimuwa azibanja emmotoka zibadde nga ku looni era yagambye emmotoka agenda kubanga azitwala kubanga emmotoka tebaazimalayo mbw'ate emmotoka baaziggyako ne parts ezimu bwera yeemulugunya n'agamba n'ogamba mbuno ennyumba Alien Skin gy'abeeramu Bunelandlord waabwe Bunelandlord we yabagambye ennyumba bagiveemu. Munange Bafangon Soldiers awo baavuddeyo ne bamuvuma bubi nnyo ne bamukola ebya Junior bye baamukola nga si basanyufu wadde n'akamu baayogedde bingi nnyo nga wokiwulira ne bamukuba left right and center era bangi baavuddeyo ne bamukolera awo zi videos. Munange bwe mwabadde nno mukyala Emily Smith ow'e munange n'amusabulaawo bubi nnyo era yamulangidde ebintu bingi. Ngenda kuba mbaleke nsooka mbateerako eno video ye mugirabe bulungi biki byonna bye yamugambye, then amaaso tugenda kuba tukomawo ne videos endala eza Kasuku n'oyo omwami eyamuguza emmotoka yaguza Alien Skin emmotoka. Video yino bannange mu nsonyi okwogera kino naye bafuutu bigere baalinga batuufu ku Kasuku leero nange lwenkakasiza nti ekisajja ki state agent kyennyini. Yes, twine empalanaza abo nti luli we baali bakirabisa olw'empalanaza ffe nabo ne tutabawa matu naye abaana bwe baali batuufu Kasuku olaba omanyi bwe bagamba nti Kasuku yali emabega w'obutemu bwe bagamba nti obutemu bwa jjajja Ichuli taamala emirundi ne Honorable Katobo Lubwama. Kati it makes a lot of sense kubanga Kasuku ye yali amanyi ewaabwe, Kasuku ye yali amanyi gye bagula bamalaaya, ye yali amanyi gye banywera era nga akatwa n'omuntu okubwa amasasi asobola buli nnyo okulagirira we bali. Adda ku TV aze ku ka TV oba ku channel ke n'agamba mbu simanyi mbu Alien Skin mbu bamubanje emmotoka ya Range Rover mbu olwokuba yagitema mbu agirete mu sente tezinnaggwayo. Kasuku nawe ye emmotoka yo nawe gyovuga nayo tennaggwayo nawe oli ku kibanja mpola sebo nabyo tubimanyi. Ate ekisajja kino kakati nze ndaba lwaki Kenzo yakiwutula nga kizze kibumpuguma kimuwaayiriza mbu nno mbu musiyazi kati awagika Luseke yeyogeza ebyo mbu Alien Skin bwajja mugambe mbu ebyo tobijjaayo mbu biki bwe batyo bakola atiisa omuntu mungenda kubireeta kale bireete Kasuku nawe tuleete byo ne bimalaaya byo okitegeera nawe Kasuku nawe tujja kufuula content kisajja gwe okitegeera kubanga n'ekirala ekyo si kipya omuntu okubanjibwa emmotoka si ekyo si kipya ewuwe babadde tebamanyiiwo balabye kati okuvaayo gantu mwe namwe temututama mukolere state mulye sente za mmwe mpulira nti no mwafunye sente eti no mwongere okusaba akasa abo naba nobati ba promoter bonna fear them ze nabagambye fear abantu abo nabo abogeza abo bakasuku type oshegeye Kenzo yalioka na awutula Kasuku amanyuma ago ate Kasuku gwe tolina manyi wenda otambula ng'ekibaata gwoyikiriza abantu kati mbunawo wajiko okolero okuba Oluseke ng'okosa Alien Skin bambanje emmotoka oteekewo embeera oyero okuba Oluseke
kyobolanga bantu mmwe eggulu we libaayo mwe temulinayo kifo era ebibi byammwe mubikole kati mubikole byonna biggweeyo ate bafuutu bigere baali batuufu ku kisajja kino bannange wampala nayaffe n'abo abaana naye oluusi ako kankakkatize oluusi boogera amazima ku gasajja gano agasajja ge gakolerera ddala n'abantu abatunyigiriza ffe okitegera be bawaayo n'adresi z'abantu abantu ne batemulwa bano abasajja bwe bati abantu ne baloweebwa obutwa olaba abakola ebintu webityo olw'essente bano baatundatunda dde emyoyo gyabwe tebalina mukwano era nze neewuunya abantu ababeera mikwano gy'abano abantu tebalina mikwano era naawe bw'obanga oli naye should be purely business kuyisaawo bibyo ng'ogenda yes kuyisaawo bibyo ng'ogenda kati gwe gw'ogamba nti no simanyi bamubanja emmotoka gwe iyo naawe ng'eri ku kibanja mpola naawe iyo bagibanja wano weesiba ku repimbu nno omwana we wa cupa gyoba nti no olina obukakafu okitegere gyoba nti no oli musajja we tasobola kufumita bulungi oyo nga naye ng'azadde obwana yali asobola bulungi nnyo okukola omulimu naye weesiba ku mukazi malayo video anyway naffe tugenda tutandikanga okubageya ebintu byammwe tugenda kutandikanga obireeta ate tugenda kuyimiriranga n'abantu bennyini ababalabisa okitegera wano tuwakulaba nga okaaba obuzigo obw'ekirogo kugundi kono Brian White kumbe gwe kennyini gwe baali bakozesa okumulyamu olukwe byebyo munange Bafangon Soldiers ennaku zino bakambwemu tebasalikako musale tebaagala muntu yenna ayogera ku Alien Skin munange oluvannyuma lw'abantu Bafangon okuvaayo ne basabula Kasuku bubi nnyo right left and center munange avuddeyo n'ayogera kwezi ensonga avuddeyo n'ayogera ku bivumo ebyamuvumiddwa era bw'ati bwe yagambye kasake matereko ka video ke then awo maaso tugenda okuba tukomawo n'omwami aguza Alien Skin emmotoka biki byavuddeyo n'ayogera kwezo ensonga Kasuku ze yayogeddeko ka video kakano tukomewo abaana nabalabye banyiivu akeggulo ke nayogedde ku mmotoka tamunyiiga bannaye naye mawulire ebyo bibaamu kitegeera embeera abakulu gye mulimu muli banyiivu mulina fenafena embeera buli weeba nga teringa bw'ojagala feeling zibeera waggulu emotion zibeera waggulu script era yemu neddamu nabalabye bagambye Kasuku abasajja bayogera oli state agent sima wakola booti wabeera booti byonna the same thing comes again but it's okay ekirungi omusajja bagenda mumuta leero mubeere happy musanyuke ate kati ffe eno gye tuli bw'oyogera abantu kye baagala owulira babeera naawe bw'oyogera kye bataagala kuwulira tebabeera naawe ebivumo nga bikola ki abikuyiikira balayo omusajja yagaa nti regardless we do what we move bemunaamala okunvuma ate lwendiyogera bye mwagala era mwe mugenda okugamba abantu kyate omwana oyo muyitirivu mulala nnyo yes but tusigala tugenda mu maaso nga tukolera abantu ebyo bisigadde tujja kubisisinkana mu maaso ye Kasuku bw'atyo bwavuddeyo n'ayogera kwezo ensonga munange ebivumo byasusse nnyo munange akaliro naye yakawuliddemu nga Tamale Junior we yakawulira munange omwami aguza Alien Skin emmotoka era munange naye avuddeyo n'ayogera kwezo ensonga ayogedde bingi nnyo era n'agamba Kasuku biki bye yayogedde byonna si bituufu tayagala kugyako Alien Skin mu mmotoka wadde nga mubanjayo ku kasente naye ebyo Kasuku bye yavuddeyo n'ayogera si bituufu ngenda kuba mbalikirako wano eno video ye mubiwulire bulungi nga biva mu kamwa ke so badi akambere nga mbalekerako eno video mugirabe naye nga mbere bulungi mweraba angame naye amuguza moto angame moto naye azana yasibine ebintu moto bazitwala abachazi ba nyine za una ngambe tana cyabanje ne waje cyabanje motoka ekitufu kiri angame wade mojuka acha yagala ekitufu kiri motoka
oliwa abangi kuzera asasule percentage enene ebera motoka ye ne mugenda mu kooti muina kutuula bali kunonyeza bakasoma ekitegeera wademba kikosa kyayagala yagijja ya kasente n'ekyo bwe tukikola ekyali publicly era kasiku yakoze ensobi tuwanga ali entana agenda mukomera yankubira esimu n'angamba mukulu Kabonge nina shows ngenda okola njagala nsasule emotoka zidde mu mannya gange Ford eri mu namba mwefu ng'ayagalidde mu mannya ge Range Rover ng'ayagalidde mu mannya ge okitegeera ne tutuuka ku nzikiriziganya okitegeera naye nze kinumye nti mukulu Kasuku oba yabijjeewa mutegedde abantu ffenna zibatulinako toyinza oli yatuyamba yatuyamba because emotoka zitutunda nnene sisi nnene za bei according to economy ya Uganda amafuta gali waggulu.